Witness summons were duly issued as per your directives, my lord. Abajulizi bataano be basobodde okuwa obujulizi okuva ku ludda oluvunaanwa nga lukulemberwamu Abdallah Kitata ne banna abalala 9. Wadde ng'oludda oluvunaana lwali lwategeeza kkooti nga balina abajulizi abalala era nga bano baali bayitibwa ku biragiro bya kkooti, wabula kino tekisobose bano be bakalambidde okujja mu kkooti, ekintu ekiwaliriza oludda oluvunaanwa okusaba kkooti okuggalawo okuwa obujulizi. Abamu ku bajulizi abadde basuubirwa okujja okuwolereza Kitata kwe kuli omusirikale yasooka okubeera omukuumi wa Kitata, Private Okelo Kenneth, omusirikale Sergeant Masco Alani wamu ne nannyini wa hoteli ya VNT wa Kalega. Oludda oluwaabi nga lukulemberwa Major Rafael Mugisha mu kwanukula okusaba kwa bano lusabye kkooti okukaka abajulizi bano okulabikako mu kkooti, ekintu ekigaaniddwa oludda oluvunaanwa. No, we don't want to leave that ground since they have been summoned, they are supposed to be compared. You can even pray for criminal summons if they have not appeared. They have not come, and they are police officers. So for us as defense lawyers, we hereby close the defense case. That's our prayer. Oludda oluwaabire lumu era lusabye kkooti okukkiriza okujja omuvunaano Abdallah Kitata mu nkomyo Makinde gy'abadde akomibwa okutwalibwa mu nkomyo Ekigo, bwe butegeezezza nti tewali bukuumi eri obulamu bwe, wabula kino kiwakanyiziddwa oludda oluvunaanwa bw'olutyo ne lusaba kkooti waakiri okumutwala e Luzira. Nze mukiganye bagadde kumutwala Kigo ne mbagamba nedda, omulamuzi n'agamba mutwale kale Luzira, ne mbagamba mutwale nga musazeewo, naye singa ekintu kimutuukako kubanga oledde naffe tetulisitedde okusinziira ku bintu ebiri kugwawo. Ssentebe wa kkooti eno Lieutenant General Andrew Guti mu kwanukula ensonga z'abano akkiriza oludda oluvunaanwa okuggalawo okuwa obujulizi mu musango n'okukyusa Kitata okumuzza e Luzira. Bw'etyo kkooti eyongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokuna omwaka 2019 oludda oluvunaanwa okuwumbawumba obujulizi bwalwo mu buwandiike. Oluvannyuma lw'olutwala kkooti munnamateeka Abdallah Kitata Saban Sanywa ategeezezza nti wadde abajulizi bano tebalabiseeko si kyakukosa bujulizi bwabwe. Nixon yali commandant, kati bw'oleeta commandant n'agamba nze yalagira oli nti bawe emmundu Kitata bamuwe protection. Obuyinza yabujja wa General Kale Kayihura nti Kitata mumuwe abakuumi. Kati bw'oleeta mukama waabwe n'agamba nti nze yalagira emmundu ezo ne bazibawa. Era n'obujulizi bwe n'agamba nti babawa pistol 2 ne SM genene. Ono era akiikidde ensingo akulira woteri ya VNT wa Kalega okugaana okujja mu kkooti okuwa obujulizi ku bizza bigambibwa nti Kitata yasangibwa n'emmundu mu woteri eno. Abajulizi abataano abagamba okuwa ku Kitata obujulizi mwe muli banne baavunaana nabo wamu n'omusirikale Nixon Agasirwe. Abavunaana mu musango guno kuliko Abdallah Kitata, omusirikale wa poliisi Ngobi Sowali, Ibrahim Sekajja, Joel Kibirige, John Sebandeke, Fred Bwanika, Hassan Semata, Hamontu Ino Mujunyi, wamu ne Hussein Mugema nga bano bavunaanibwa omusango okusangibwa n'ebintu by'amagye mu bukyamu. Nze Namma Monde Deborah, wano ku kkooti e Makindye.